Kampala afuuse Kampala. Njagala okubuulira nti Kampala alemye. Era bw'otaba mwetegefu muganda wange, bw'obanga osuubira okutunda ebibyo ogende mu Kampala okole, wandibadde obyesonyiwa. Kubanga wano simanyi bigambo bituufu bye nnyinza kukozesa, kubanga wano e Uganda tulina obuzibu nti waliwo bannaffe bo nga bo baliwo okuwagira buwagizi, oba kikyamu oba kiki, oba omuntu bamusse, oba waliwo gwe basibye, oba waliwo gwe batulugunyizza, ne baavayo ng'alaga bamukubye bamufumise era ebaayo abakola ki, abawagira. Naye nsuubira okuba nti Kampala buddukiro bwa buli muntu, newankubadde nga waliwo bannaffe abalina kapito nga ye takola kitakalira. Osanga awantu nga waliwo supermarket, naye nga supermarket eyo ezze ebeerawo nga bweggalawo, naye nga ebeerawo nga etandikiddwawo abantu ab'enjawulo abalemererwa ne badduka paka we wafunikayo omuntu, ye n'agiteekawo n'egwa, n'ayongeramu kapito n'egwa, n'ayongeramu kapito n'egwa, n'ayongeramu kapito paka abantu be bakola ki, oba olumu lwe bamanyiira. Ate nga olumu n'enfuna n'ennyingiza y'ebintu wano e Kampala tefaanagana, kisinziira gwani. Kakati Kampala twalaba engeri gye baazimbamu omwala gw'e Nakivubo, era obutambi obubadde butambula ku mutimbagano wonna, bannange laba Hamisi Kiggundu gye gy'akulaakulanyizaamu ekibuga. Ababadde nga boogera kati laba enkulaakulana eno, bannange Hamisi Kiggundu. Tukimanyi bulungi nnyo nti NEMA, KCCA n'abalala bonna bekikwatako baagamba nti tewaaliwo approved plan ya kuzimba ku mwala gw'e Nakivubo. Tewaaliwo approved plan nti bayinginiya b'ekibuga bakitunulemu bagambe nti amazzi agabadde gagenda mu mwala ng'enkuba etonnye gagenda kuba kati gayingira mu mwala bwe gati. Kituufu nti oba oli awo enkulaakulana eba nnungi. Nze nnyinza obutawakanya kya kuzimba ku mwala naye baguzimbyeko batya. Nnyinza obutawakanya kya kuzimba ku mwala nti of course wandibadde walabika bulungi nga bwewalabika, kubanga omwala tegugasa kubeera ng'omuntu ogulaba bulabyawo, ate nga ne mawanga amalala tulaba nga ebyo babikoze ne bazimba ku mazzi ne bakola batya, bakoze bingi nnyo, entindo ezivaawo, amaato ne gayitawo ne ziddawo. Ebyo byonna gye biri. Naye Kampala ye taliko pulaani ti Museveni alina kulagira bulagizi. Hamisi Kiggundu nga proxy aveeyo ajja azimba ebintu bya muhoozi mu kibuga olwokubanga kati omwala guli awo tagenda kusasulawo ssente nti agulewo olwokubalira ssente ezisobola okuzimbako. Ekituufu kiri nti abantu abamu bagamba nti bino byonna bibaddengawo ebbanga lyonna nga bwe mubirabaawo, nti bibaddengawo ebbanga lyonna amazzi nga ganjala mu kibuga, naye to what extent? Paka kutuuka kuyingira mu maduuka g'abantu, paka kutuuka kuyingira mu maduuka g'abantu kwonoona bintu. Ekyo naawe olina okukyebuuza. Omwala gw'e Nakivubo kituufu kiri nti Hamisi yaguzimbako ku lwa munnaffe oli next to none, naye gwe mugazi munda, bwe bagulaga munda mugazi nnyo nti baagugaziya, era amazzi bwe gagenda mu gagenda gatambula, naye intake yaago amazzi ago waliwo omuntu eyakuba pulaani n'agamba nti oba n'akitegeera nti mu butuufu enkuba bw'etonnya amazzi gayingira mu mwalo ogwo mu koonaazi zonna, ekigaleetera okubanga gayingiramu mangu ne gagenda mangu, kubanga bwe gatonnya gakulukuta bukulukusi, gabadde nga gakulukuta bukulukusi kuba omwala guli open ne gayiikamu omwala ne gugatwala. Kati bw'ozimbako waggulu kiba kitegeeza olina okuba ng'oleseeko ebituli ebiwerera ddala kumpi mu buli spot, oba buli after 1 meter oba half a meter nga waliwo ekituli ekiyingiza amazzi mu mwalo ogwo, ate nga kinene kyegasa.
oba ogenda kikola otya ku pulaani kati awe wajjira amagezi ag'ekikugu ag'abayinginiya ge bataasobola kukola ki kwebuuzaako bo bajja buzzi nti Amisi Kigundu atute propose wa Museveni Museveni n'approving omwala guzimbibweko kuba gufaanana bubi basuula mu kasasiro bakola batya ne baguzimbako ekitaali kibi naye intake y'amazzi kubanga ekiraga nti tebakipulaaninga ekyo baddamu buzzi ne basima n'emyalo emirala emiwaatu emirala ne bateekamu ebigoma ebirinkinga ku mwalo naye enkuba bwe beetonnya etonnya buli wamu amatondo gatonnya buli wamu randomly tegamala kunoonya miwaatu egyo gye mwateeka kati kiba kitegeeza nti okwo kwennyini wansi w'ebizimba awo ku fulo ya wansi ku madaala agasooka awo oba ng'ovudde ku kkubo pavement awo we walina okuba ebituli ate nga bizibukulwa buli kaseera nga tebigenda mu ttaka bwe biba kisobose amazzi galina okuyita nga gayingira mu ki kati nagiri emirala nga bagitaddeko egiri main egirinkinga ku ki ku mwala guno kuba omwala munda munene naye kitegeeza amazzi ge guyingiza matono naye wano e Uganda bw'olaba abantu nga bakomentinga nga bawagira nti waliwo bo bali bannaffe abamanyi nti ba DNA y'emu naddala abo bo bawagira buwagizi kati nabana ne balowooza nti nedda kyekyo ama katunulira Kampala kati Kampala yakayaka n'ekiro yes nga bwe mbadde muweereza obufaananyi bwo ku mutimbagano tunuulira ekiriwo amazzi nkuba etonnye amazzi gayingidde mu bizimbe emaali y'abantu yonna ezimu eyonoonese naye reason gyemuwa nti ebyo bibangawo era bibaddengawo Amisi Kigundu yabireese ne mawanga amalala bibaayo kitegeera nti ne mawanga amalala bibaayo ye reasoning gye muteekawo omuntu agenda kukola atya kubanga nze nga bwe nkutegeezezza nti ebintu bimu birema okutegeera kutwala bamuhoozi wano nga mu biseera bya Kisaka ngazze abantu teri ku mu Australia ku streets zeeyo bwatunuulira bwalaba bwa planninga mbukataze kuplanningira kibuga bwazze bonna bamuvunnamira bukatazimbe kutaasa kibuga kati emabega kawe yatugamba nti UPDF yegenda okuweebwa contract zonna mujjukira bye yatwitinga bw'atyo naye kati bw'obanga ddala ggwe osobola okukola ekintu ekifanaganako bwe kityo ate gwatubuulira tubulanga eggwanga lino liri mu matigga agatagambika bannayuganda mugenda kufiirwa ssente waliwo abatugamba nti nno Museveni kyennyini yakyogera nalabako n'omuvubuka nga arecordings akatambi nga agamba nti yaliko ku kyeyo mbu naye tosobola gaggawalira ku kyeyo mbu ssente ziri wano Kampala era ng'alina edduuka mu Kampala ng'oba atunda t-shirts oba atunda nsawo oba kiki akatambi kanoonyeza wano kambuze naye nali nakadawunloadinga ekituufu kiri nti singa omuvubuka oyo aba omu ku abo amazzi bye gayingiridde ddala okakasa Kampala waliyo ssente kubanga ssente ewali ssente walina okubaawo ne sense kati bw'oba oli okolera mu bantu abakufuga abali senseless oyinza kukola otya ssente abeefaako bokka bali egocentric gw'oyinza kukola otya ssente tosobola kuba ssente n'amagezi bitambulira wamu there is no way gy'ogenda okudevelopingamu wealth nga tolina magezi kubanga ojja kulabika ng'ayooza n'oyanika mu ttaka naddala nga abo abali mu buyinza bo buli kimu bakola nga bwe baagala buli kimu bakyeyagaliza buli kataka akaliwo aka reserve kaabwe buli kantu konna aka gavumenti nako bajja enkya bajja kutegeera enkya nga bakawadde omuntu nga private property awo we tuli yensonga lwaki obuyinza bwali bulina okubeera nga bukyuka kubanga kati eyo dictatorship bannaffe batugamba amateeka tegabakolako bali next to none kati akedde ku nkya akoze ekintu ng'ekyo naye ye
mugenda kumekizoneratinga kubanga mbu ye CFS yekulembedde naye bannayuganda mulina okimanya nti ebintu ebyo bya muhoozi yabonyaabonya ekibuga yaleetera abantu okufiirwa ssente katubaba Anatali yahoze kati bali mukama katonda kati wano feezi yakomeka kati bali baagenda amazzi gayingirira luli kakati baabano n'abalala mukama katonda katonda akuwa obukulembeze akuwe n'amagezi